Kasanda namutuka w'Enkuba abadde mu n'ekibuyaga agoyezza abaayo era bwe batyo basigadde mu maziga olw'ebimera byabwe n'amayumba okubeera nga bisigadde ku ttaka nga Bakaaba twawanga ntulege. Eggombola y'ekikumbi esangibwa mu disitulikiti y'e Kasanda y'emu ku zisinze okukosebwa obuzibu buno. Ebyalo ebisinze okukosebwa ddala mubaddemu Lugazi Nfuka, Katuugo n'ebirala. Ennimiro mubadde emisiri gya muwogo, ensuku z'amatooke, emisiri gy'emmwanyi byonna byonooneddwa era buli kimu kisigadde ku ttaka. Amayumba agawerako gonna gagudde era ng'abatuuze tebalina we basula. Abatuuze nga bakulembeddwamu Ssebukeera Rogers, ono nga ye kansala ow'eggombolola y'ekitumbi mu disitulikiti y'e Kasanda, agambye nti abantu be bonna beetaaga buyambi. Tufunye obuzibu, amayumba gatuseeko obusolya, emmere yayonoonese nga bwe musobola okulaba, muwogo yagudde wansi, ebijanjaalo byonna byasaanyeewo, kasooli yasaanyeewo, buli kimu kyakulukuse ne kigenda. Era tusaba okuyambibwa, abantu bano bayambibwe nga okubawa ensigo y'amangu ddala basobola okuba nga basimba. Ekikangabwa kyamaanyi kyamazeewo emmere y'abantu, amayumba n'abantu abakosebwa kuba abaana bonna abasinga abaana basatu bakoseddwa basaliddwa n'amabaati. So obuzibu bwe tulina okusinga tetulina mmere, tulina wakusula. Tusaba buyambi gavumenti etuwe buyambi naddala mutwe waffe Honorable kyabikola. Naffe twayisibwa bubi nnyo akubanga eno enkuba yo yazinga eringa yagala okutumalawo, akubanga obwavu bwetulekedde bwe bungi nnyo. Nange waka kennyini nabadde nyina ekiti ky'obutunda kyenyesiga ngu kijja kunnyamba nga nti nogamesawo nga bbiri n'emiyembe byonna byagenze ne bigwawo, ebitooke byonna biri wansi navaana tetumanyi oba tunafuna nekye tunabaweererawo hospital fees. Tuyambirwe ddala omwanyi byonna bwasituse, ebitooke byagudde byonna muwogo tewali kyasigadde. Tusula wabweru, amayumba gonna gagenze, embizi zaafudde, ente zaafudde, tuli bubi nnyo. Tusaba obuyambi Mukama waffe. Basabye Ssaabaminisita Nabbanja abakwasizeeko. Tusabira ddala Ministry eya Disaster and Preparedness kubeera egwa mu ofiisi ya Maama Nabbanja oyambe ku bantu bano tuyambire ddala. Byakyambadde Lawrence, Crossroads TV, Omunnyo.